amakya amalungi wiiki yakatandika olwaleero olunaku lwa Monday tuli nnaku z'omwezi 5 tugezaako okulabika nti tutambula n'omwaka guno lunaku lwa nyiike tukyali mu kiyongobero naddala ku ludda olw'abakristaayo okuviibwako Archbishop Cyprian Kizito Lwanga ssaako n'ensonga eziva ku ludda luli olw'ebyobusiraamu naddala ku kasozi ekibuli okuba nti abadde Supreme Mufti alikulidde kati nezo ensonga ze zigenda okuba nti zitambula olwaleero program toliwekka ndi ne mwami Ronnie Nwagaba agenda okuba nti atunyumiriza obulamu bw'engeri gye butambulamu ndiwo ku lwa munnange Maria Dana Namiro atasobodde kuba nti abaawo olw'okuba nti alimu obukosefukosefu era tukusabira munnaffe obenga otereera bulungi kaakati ensonga nyingi ezitambula ze tusobola okuba nti tutunulirako okuva dda nadda abantu bangi balowooza nti okubeera okuba nga oliko obulemu ku mubiri gwo obanga ebintu ebimu tosobola kuba nti obyekolera wabula olwaleero Ronnie Nwagaba agenda batubuulira yakwasaganya atya obulamu wakati mu kusoomoozebwa okuva mu society oba okuva mu bantu saako n'ebyo abantu ebalowooza naddala bwe kituuka ku bantu abaliko obulemu ku mubiri. Ronnie, nkwaniriza ssebo. Nange nsanyusa okusanga. Obulamu butambula butya? Obulamu bwo si bubi era ng'embeera ya bulijjo embeera ya covid tubeerawo naye nga bwo tebubadde bubi Katonda akuuma. Ronnie, okuba nti tolina mikono oliko obulemu ku mubiri kino kikufunyeemu kitya ofunye otya okusoomoozebwa ku nsonga eno? Okusoomoozebwa kubeerawo naye nga ebiseera ebisinga nze ndi musajja mukkiriza era nkimanyi nti Katonda takola mistake, talina mistake gy'akola, buli kintu kibeerawo olw'ensonga. So kati nze nakimanyiira ndi used nakyo nti ekyokuba nti ndiko obulemu ate siyinza kuddawo nenzira mu kwekubagiza ate simanya ki ate kino ki nze nzikiriza manyi nti Katonda bw'aba yantonda bw'ati era yamanyi butya bwe ngenda okubeera. Tugoberere ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo kuli Facebook ssaako ne YouTube osobola okuba nti oteekawo endowooza yo ku nsonga ze tuba tukubaganyako ebirowoozo ku STV #toliwekka. Ronnie, nyanje Ronnie yaani azaalibwawa ayita mu kusoomoozebwa ki naddala mu biseera biri ng'okyali muto akavubuka akato ka Ronnie akaali kazanyira mu ttaka? Ronnie ye musajja yazaalibwa nga talina mikono era nga banzaala lya ntonde ku kyalo kye bayita Kyempisi omuluka Kaliiro gye banzaala. Ronnie okusoomoozebwa mpozi era kwe nayitamu kubanga embeera ey'okusoma nafunamu okusoomoozebwako awo nga ntandise okusoma kubanga waliwo ebintu bye nali siyinza kwekolera nga nze oluusi nga neetaagako omuyambi naye olw'okuba nti ekisa kya Katonda kibeerawo nti obeera nga ekintu okimanyiira kubanga mu mbeera eyo mu kusookera ddala nali sinakimanyiira olw'okuba nti nali nkyali muto ebintu nga sibitegeera nga simanyi nti sobola okukola bwe nti nembeera bwe nti sobola okukola bwe nti nembeera bwe nti so ng'okusoomoozebwa kwabeerangawo nga buli kimu nina okufunako omuyambi nga buli kimu nina okufunako ambeererawo naye nekigumira nekitambuza mpola mpola okutuuka. Abaana abato Ronnie bwe baba bakula naddala abaana ab'obulenzi balina emizannyo gye bazannya omuli okusamba omupiira kugenda ku byesuubo kuwuga bino abizannyako? Ebyo nabizannyako kubanga ng'osamba omupiira nagusambako era kubeera ku kitundu nti mufuna akapiira kamwe mudda wali ne musamba era nasambanga omupiira ebyaddala kudduka ng'abaana era nga bwe bazannya era nange nabizannyako buli kimu kuwuga biki ebyo nange nabikolako. Nga tofuna kusoomoozebwa mu kusamba omupiira n'okuwuga okuba nti olina okukozesa emikono? Ebintu bino Katonda bw'abanga alina kyakoze ate abaawo engeri gyakitetenkanyaamu. Kati nange mu mbeera eyo nze manyi nti Katonda oluusi nzikiriza nti teyankola kubanga omuntu omulamu kyakola nange kyenkola. Kati nange siyinza kugamba nti oba okusoomoozebwa Yesu kubeerawo naye nga si kwe kunene nnyo kubanga bwe guba mupiira era nange ngenda n'ensamba
naye nga sifunamu nti oba nfunemu enkenyera bwe kuba kudduka nsobola okudduka bwe kuba kuwuga nsobola okuwuga siinaamu kyempuliramu nti oba nti nyina ekigaana okukola ekintu ekyo kyemba njagadde bwewaawo nti okusoomozebwa kubawo nti tokikola perfectly ng'omuntu alina emikono naye era ngezaako nange nenenyigira ko ku bintu ebimu omuntu alina emikono byakola nange njagala nnyo bikola era nange kyendaba nti nsobola okutuukawo nange nfuba nnyo nensobola okuba nga ntuukawo. Twogere ku by'emirimu kuva mbuto mirimu ki gye kali mu biseera ebyokuba nti kati otandise okuvubuka onoonya ku ssente mulimu ki gwe watandikirako nodda ku mulimu ki business wise obulamu butambudde butya? Omulimu wetudda ku kyemirimu kyo nafunamu okusoomoozebwa kunene nnyo kubanga nze okuva ewaffe kujja eno e Kampala najja nga nzize kusoma then after wenamala okusoma ate nga siina mulimu nga gwosi gulinaawo ebyaddala nembeeraawo kyokka nga ate nekibalabalamu ate bwe nadda ewaka ku kyalo mba siina kyenkoze abo ewaka nja kuba kale ndinga abatunulira mbanga abatadde ku mugugu kati awo nenfunamu okusoomoozebwa mu mirimu nembeeraawo nga nina okupangisa ennyumba ate nga nezipangisa sizirina nsooka nembeera ku ssomero awo wenafuna gurupu y'abana abatambula ekiro bano abayimba karaoke nembeegattako nentandika nange okutambuza obulamu bwentyo nga bwenfuna akasente nenva ku ssomero nempangisa ennyumba nga kwenzija ekyokulya kwenzija ez'okwambala. Olina paati ki mu karaoke nga nyimba ennyimba zino ez'abantu kale era nga otambuzaawo obulamu tukula nentandika obulamu bwentyo naye ngaera nga si byebifuna ennyo kubanga oluusi ezivaayo oyinza okukola ennaku 2 mu wiiki zokozeeyo ate n'olya ate ne landiroodi abakubanja ate ng'olina okwambala kwegamba embeera bwetyo nenfuna kati awo wenafunira okusoomoozebwa okunene okusinga kakati ate ebiseera ebisinga Katonda era teyeerabira bantu be awo wetwayingirira mu lockdown nga singa mbutuufu siina nawe nyinza kugamba nti oba nti nina 10 mu nsawo nga sirina yadde awo okusoomoozebwa ne kubeera kunene nnyo naye olw'okuba nti era Katonda abeerawo wenafunira omuyambi nenfunako abanyambako ne bambeererawo kwegamba mu buli mbeera ne basobola okunsasulira renti ne bantandikirawo ne bizinesi essaawa zino gyenkola essaawa zino ntunda nkoko nzisuubula nenziteeka mu katimba nange kwenzija 10 nga tetunaba kugenda mu budde buno kyokola waliwo abantu abasinga we babeera mu side eyo babeera mu organizations ez'enjawulo oba group ezibayambako ez'abantu abaliko obulemu government NGOs mu bulamu obwo obadde otunyumiza obwonvu n'obugo sikuwulidde ng'okoona ku nsonga ezo toyina attachment ku bintu ebyo mpozi organizations zanyambako mu kusoma ebyokusoma bwe byaggwa ne bakita kati ate obulamu obulala nze kennyini nzaapambanya embeera tandika okupambana walina birooto ki ng'okyasoma bantu batwagala kubeera badokita twagala kubeera bapayiroti twagala kubeera baani Roni yali ayagala kubeera ki obulamu bwange nali njagala okukola ku TV oba ku radio era ye course gye natwala nensoma mugimalako bulungi nengimalako bulungi kati mu bulamu bwange era kyekyali ekirooto kyange nga tewali kirala kyonna kyendowooza wabula ekirooto kyange nga kyakukola ku TV oba ku radio kuba nali mpulira mu bulamu bwange nga bwe ndaba omuntu ku TV nga bwe mpulira omuntu ku radio nga mpulira kale nange ngamba nange lwaki sibeera awo wabivaako oba okyakigoba era nkyakigoba
manyi nti Katonda waali essaawa yonna nze manyi nti ndifuna omulimu ku TV oba ku radio kuba nze nzikiriza. Kiki ekikuleetera okuba nti oli mugumu kubanga bantu abasinga batera okuwayaamu nabo naddala ekituuka ku nsonga ez'okuba nti balina obukosefu ku mubiri oba balina ekintu kyonna ng'ate kisi kya bulijjo batera okwogera nga boogera n'ennaku naye Ronnie kwogera kwoyogera oli mugumu. Kiki ekikuleetera okuguma? Oli mukkiriza nnyo oba olinayo essuubi nti oba oli awo embeera eritereera? Essuubi libeerawo ate n'okukkiriza nakwo bwe kuli lwakuba nti ekireetera abantu abamu abaliko obulemu bo balowooza nti okuba obulema nti buteesobola naye ate nze mu bulamu bwange kubanga abantu bano lwakuba nti n'abantu abatulaba be batufuula oluusi kye tubeera ati oli bwandaba nga ndiko obulemu era agamba ono talina kyayinza kukola naye ate nze nekkiririzaamu lwakuba nti oluusi ne bannanga abaliko obulemu oluusi ndowooza embeera ng'eyo waliwo abatekkiririzaamu oli n'abeerawo n'agamba naye kino sisobola kikola nga buli kimu olina okutunuulira omuntu naye nga n'otamanya nti oluusi ate muno gw'otunuulira naye ate alina byatunuulira byabala kati kitegeeza nti naawe olina okwerwanako nnyo olabike nti naawe ate todda mu kwekubagiza mbu ate simanya ndiko obulemu simanya siina mikono simanya siina magulu simanya siina no Katonda bw'atonda omuntu ekisinga obukulu ku muntu bwongo kubanga ffenna ku nsi kuno nze kyemmanyi ffenna tulina obulemu ku nsi kuno teri muntu atalina bulemu buli omu alina obulemu bw'okuba nti beerabiralabira ng'okyeko n'ekyo waliwo obulemu bwo nga naawe omuntu kubanga nze kyemmanyi waliwo omuntu ng'asobola okukozesa kkono yokka gyo nga tagikozesa Katonda teyagikuwa nganzi kati ekitegeeza nakyo bulemu lwaki togikozesa yo nsonga sigisobola kitegeeza nabwo bulemu kaakati nze nange muli neŋŋamba kitegeeza ffenna abantu tuliko obulemu so kati nze yes nze nyinza kuba nti obulemu bwange bwanjawulo nti oli byonna abirina naye ate byonna nga bw'obirina si bw'obikozesa kakati nange kyesirina era nange sikikozesa kati gw'okozesa mikono nange nkozesa amagulu ate kyokola nange nsobola amagulu gano ge gawandiika ge galya ge gakola buli kimu. Tubuliremu olunaku lutambula lutya ku makya Ronnie azuukuse akoze eki paka waakomawo ne yeba? Bwe nzuukuka ku makya nze nzuukuka ssaawa 9 n'ensaba neneebaza ne Katonda olw'okumpisa mu kiro ssaawa 12 mba nzuukukira ddala nviira ddala mu buliri 12 nti bwe mba naasuze n'enkoko zange mu kiyumba kitegeeza kati kyenzirako kuyimuka kunaaba ku maaso kunaabako kwambala bino byonna ng'obikozesa magulu nga mbikozesa magulu nentambula nenzira ku mulimu gwange bwe nvaayo of course kulyako lanchi bulamu bwange kuba kati nze bwe mba amaze okukola emirimu gyange sinze muntu ntaddawo nti oba ngenda kutambula wangi nnyo nzira ku TV yange nendaba paka emikono gino amagulu gano nga gy'emikono okunaaba okusenya okwambala okuggulawo n'okugalawo oluggi byonna bikozesa amagulu gano? Byonna mbikozesa amagulu gange nga bwe nkugambye nti buli muntu aliko obulemu kati nange nkozesa amagulu gange ate gwe kyotasobola. Nabadde neewuunya bwe twakukubidde akasimu wakakutte bulungi ne tunyumya nga ne ku WhatsApp osindika zi voice note okikola otya? Simanyi oba cameraman asobola okuba nti atuwaamu
wide ne tubanga tusobola okulaba engeri gy'okikwasaganyamu naddala ku nsonga z'essimu okutereeza okwambala enkofiira eyo ekyo kyangu nnyo kubanga essimu eri wano ekirungi yadde nze nayo era omuntu mba nsobola omulaga simu ngikwata bulungi wano nezijjamu patana ojjamu patana nenoonya enamba nti bwemba nti ndi wakkuba oba oli bw'aba nkubidde nempiikinga nenteeka ku kutu nga tegudde era tesobola kugwa titeeka bulungi ku kutu eiza nsobola okubeera nga nkutteko bwe nti oba nenkola bwe nti nengirekaawo nobwemba ntambula nsobola okutambula nga twogera kati olw'enkofiira okugitereeza nkusanze wali ng'oli mu kwetereeza bulungi nga tukuseete buli kimu mba nkikola bulungi nnyo sobola okugijjako ate bwemmala nenkola bwe nti kwegamba omuntu yenna tekyandeetaaze atuule wansi alowooze nti tekisoboka kubanga kino ekintu ng'abalala kale ndowooza ebiseera ebisinga lwakuba twesiba nnyo mu bantu nti buli kimu okirabira omuntu okuyamba nange nange bwe nali siyinza kugamba nti nange nze omuntu abeeranga perfect nnyo nti nange natunuliranga nnyo omuntu okumbeererawo kyenkugamba nti mu kusoma kwange nasoomoozebwa nnyo nga n'okwambala nina okuyita omuntu ng'okunaaba nina okuyita omuntu naye bwe najja nga nkula nenzijira ekirowoozo nekiŋŋamba naye onaabeera n'abantu mpaka kubanga waliwo ekiseera ekigenda okutuuka ng'omuntu akolaki nga taliiwo ate si buli omuntu ojja kumutambalirako nti nyamba ku kino weewaawo yes mba nange neetaagamu obuyambi ku mbeera ezimu naye nga si buli kimu nti mpita omuntu nyamba nti ate okwambala nyamba okunaaba simanya nyamba waliwo ebintu byo nga byo ng'omuntu olina okugezaako n'otetenkanya mu buli mbeera n'olabika nti okyetuusaako oba okyekolera kati okunaaba neenaaza bulungi okwambala neeyambaza era buli kimu nkyekolera bulungi weewaawo nti wabaawo nti ebimu nti oluusi byesisobola nti ng'essimu eyinza okuba mu nsawo kati ate awo kitegeeza nti okugulu kwange tekujja kutuuka mu nsawo era tekujja kukwatamu nsobolawo okutetenkanya nenfuna omuntu nanyamba naginzigiramu nange nenkolaki nengikwata oba kugiteeka mu nsawo oli asobola okuginteekamu byebintu ebyo byemanyi nti byebiyinza okunsomozebwa nti okujja ekintu mu nsawo ekyo kiyinza okunsomoza naye okwambala okunaaba okulya ebyo byonna tebinsumbuwamu yate weewaawo nti nange byasookanga kunsumbuwamu naye bintu ki byotasobola kukola ng'oggyeko okuba nti essimu okuba mu nsawo kati byesisobola kukola siyinza nabitegeera kuba nti weebiri ng'oggyeko ekyo essimu okuba nti eri mu nsawo mpozi kale ng'oluggi okuluggala nga nfulumye kiyinza okunzibuwalira naye ate nga luggale nga luggale nsobola okuggulawo naye lwakuba nti okuggalawo kyekizibu bintu ki bisinga okunyumirwa onyumirwa ki ebiseera byo ebyeddembe ebiseera byange ebyeddembe nyumirwa nnyo music nyumirwa nnyo ebyemizannyo oli mulabi wa mupiira owagira timu ki
empagira maniyo ye mwabagezaako naye twaliko mwaliko tetukanye naye embeera we yatuuka nekyankana naye eritereera ng'oyogeza bugumu bw'amaanyi tiimu eyo njagala nnyo oludde ng'owagirira ddala maani teri tiimu gye nali mpagiddeko ndala kubanga teri tiimu gye ndaba etegeera gye nyinza kuwagira zitegeera zambula sajja baali mu kutwala bikopo batwala naye gwe tunaavaayo tujja kuzuukuka lumu olwo mu music nyumirwa nnyo omuziki ogw'Abannayuganda ogwo gwensinga okwagala ennyo Kamiliyoni ankolera Kyagulanyi ankolera abayimbi ba Uganda bonna bankolera nze omuziki gwa Uganda gwonna gunyumira biki ebisinga okunyiiza Ronnie nga bwaye bwagamba walaba ekintu kino kimukuulako waya n'akyankalana ne wabeera ku mulimu ekintu ekisinga okunyiiza ye omuntu okunnimba mu bulamu bwange saagala nnyo omuntu kunnimba kuba nange sitera kulimba weewaawo nti obulimba yesi bubaamu muntu toyinza butalimba toyinza kuŋŋamba nti tolimbangako nange yesinyinza okulimba naye omuntu waliwo bwalimba n'asussa n'akusiruwaza kati awo mba ndaba ng'atambazeemu magezi saagala nnyo omuntu kunnimba ate njagala nnyo omuntu ow'amazima ate nga mwesigwa kuba nange ebyo ebintu byensinga okwagala nti bwe mba nkuwadde ng'essimu yange ng'eno oba nti olinawo oginneeyanziseeko ate njagala nnyo naawe otwale obuvunaanyizibwa omanye nti nange nagigula njagala waliwo agitwala n'amalayo olunaku lulamba nalowooza oba gwe wali togyagala yadde mba ngikuwadde naye naawe otwale obuvunaanyizibwa gikomyewo mangu tuddeyo ku nsonga ya famire waliwo ensonga gye wabadde oli mukoonako ne tuyingira mu nsonga endala mu famire yammwe gwaliyo wekka bw'ati mu famire yaffe era nzaaliyo nzekka olwokulu otya nga ewaka mu mbeera y'ewaka eyo abazadde tebasooka kuba nti beeraliikirivu ku lw'obulamu bwo wakuba nti abasajja bazibu nnyo era abasajja nange yadde ndi musajja naye tuli bazibu nnyo kati awo okweraliikirira kuba mu basajja naye abakyala bo batonderwa nga bagumu era maama wange mwebaza nnyo olw'okunkuza naye ye taata ye yakifunamu obuzibu ye nga ye naye maama n'anywera era n'obulamu bwe nnina lwa maama kubeerawo era kyenva mwebaza maama oyo yeebale nnyo okunkuza n'anywera n'aguma mu mbeera yonna gye twayitamu naye mwebaza nnyo kakati ewaka baganda bange bo tebalina buzibu era nabo bampisa bulungi bandaba nga muganda waabwe bampa ekitiibwa bawa ekitiibwa tweyisa nga abooluganda okuze osajja kudde olina amaka siina maka naye era nsuubira galibeerawo kyensinza okwagalako olina okukkiriza kw'amaanyi musajja mugumu nno ndi mugumu kubanga ebyokwekubagiza nabikoowa nange neekubagizaako naye bwe namala nenzuula omuntu kyetaaga nnyo okwezuula n'omanya kyoli okikozesezza otya era okutuusa mu maaso waliwo abaliko obulemu waliwo omuntu yenna aliko obulemu g'otunuulira n'ogamba nti oyo nampa ekifaananyi ekirungi nze mu bulamu bwange sikale mpozi gwe nali ndabyeko kansala ku kyalo ye yaliko obulemu ate nga ye kansala nga muyivu nange neŋŋambawo kirungi naye nga si bangi nnyo nti bendabye kuba ate bensinga okulaba bensinga okusinkana naddala wano mu Kampala bakaabya n'amaziga kale nange muli neŋŋamba simanyi lwakuba nti buli muntu alina endowooza ye waliwo omuntu gw'otunuulira ng'alina ebintu byakola kati nganze waliwo ebintu bye siyinza kukola waliwo byenyinza okukola naye waliwo omuntu gw'otunuulira kale ng'alina byakola n'ogamba naye si kwagala kwe
kubanga sinza gamba nti nabo baba baagala okubeera bwe batyo nabo sikwagala kwabwe naye amagezi gembawa abamu ekireeta ekyo butekkiririzaamu kwenyooma ate ne bagendera ne ku bigambo by'abantu ffe batuyita nnyo abateesobola naye twesobola kubanga bwe mba nsobola okwetwala emmanju mba neesobola bwe mba nsobola okwenaaza mba neesobola weewaawo nti neetaagako obuyambi ate buli muntu yeetaaga munne kati nganze nange nina kyenyinza okubeera nakyo muntu kyatalina nangamba nyanzikaako ku kasimu nyanzikaako ku kintu bwe kiti nemuwa kati oyo aba teyeesobola era aba yeesobola naye lwakuba nti buli muntu yeetaagako omuyambi teri muntu yeemalirira 100 ku kinnaakyo kale tugenda batuwumulamu katono nnyo naye nga tetunaba kuba nti tugenda mu kuwumulamu Lwano ogenda bba otonyumiza mu nsonga y'emirimu naddala ku mulimu guno gw'oliko gwagambye gw'okola ogw'okuba nti osuubula nkoko naye byonna bigenda kuba nti bijja oluvannyuma lw'okuba nti tuvudde mu kuwumulamu nze Hasifu Ssekyonga ndi okulamalira ddala na Miro Roni ali mu kutunyumiza obulamu engeri gyabo kuhasaganyaamu okuviira ddala nga yakazaalibwa embeera etambula etya puroguramu Toliwekka jjukira bino bivaawo bijja okuba nti bikulaga nti gwali eyo totuulaawo n'olowooza nti obulema si buteesobola totuulaawo n'olowooza nti gwe Katonda yakuvaako olabye Roni wano ng'akulaga engeri gy'akwatamu essimu akulaga engeri gy'ayambalamu enkofiira kale no kitegeeza nti osobolera ddala okufuuka ekyo ky'oyagala okubeera singa weebeereramu genjogera ennaku zino bweri Toliwekka ekyaliwo tovaawo tukomawo ddala maaso obale nnyo okuba nti otweyunzeeko gwakyali kyagezaako okuba nti otweyungako naye nga oli mu bwangu osobola okuba nti otugobera ku mikutu gyaffe egyenjawulo okuli Facebook saako ne YouTube gwoteeka mbuteesi Toliwekka oba oteeka mbuteesi STV then otuuka ku STV n'oscrollinga n'obanga olaba Toliwekka programu zaffe ez'enjawulo n'obanga omanya biki ebigenda maaso mu ggwanga STV Tactical Base olwaleero tulina Roni tuli mu kuwayaamu ku mboozi ekwatagana ku bulema emboozi ekwatagana ku kuba nti abantu abamu bakunyooma olw'ekikula kyo wabula Roni yali mu tukakasa era tulazeeko amaanyi saako n'obuvumu bw'alina naddala mu kikula kye nga yagamba kisoboka kuba nti akola ebintu ebyenjawulo kirooto kye kuba nti akola ku TV oba ku radio era nga naye bw'alaba oba bw'awuliriza radio akkiriza nti naye kennyini asobola okubeera emabega y'emizindaalo n'abanga anyumirwa omwagizi wa maniyo abamaniyo ndowooza mukakasiza nti waliwo n'abalala bannammwe ababawagira kakati Roni olina twogere ku mbeera ey'omukwano wali obaddeko n'omwagalwa oba olina omwagalo nali mbaddeko naye era ne tufunamu obuzibu ne tusobola okuba nga buli omu n'adda sayidi ye olwo omufuna mutandika okwogera bagamba otandika okwogereza ng'omuntu era ng'omuntu omulala yenna amufuna era nga twogera tukwatagana tubeerako ffenna tufunako n'omwana oli muzadde ndi muzadde omwana ye alina ekizibu kyonna oba ye talina omuzadde omwana talina kizibu kyonna oyisa otya mu bulamu bw'okuba nti twogere ku bulamu bw'okuba nti kati oli muzadde omwana omukuza otya oyagala kumutwalira mu direction kyabazadde balina enkola eyokuba nti omwana we baba ayagala abeere dokita amutambuliza mu bulamu obukwatagana n'ebyekisawo kakati lwakuba nti bino ebyokusoma bino ebiseera ebisinga abazadde nze nakiraba oluusi ndowooza be bakolamu ensobi omwana yeetaaga nnyo okubuuza ennyo n'omubuuza oyagala kubeera ki ate yeetaaga nnyo okulambula ennyo ku bintu ebyenjawulo kubanga ekyo nakyo kireetera omuntu okukyusa endowooza ye n'agamba naye kirabika kino kye mbadde nonze kibi omuntu n'akyusaako n'agamba kansome kino okusinziira ku byendaba kino kye kirungi kati omwana asinga omubuuza nti ayagala kubeera ki n'agamba njagala kubeera musawo kitegeeza olina okutwala obuvunaanyizibwa omusembereza eri abasawo abalabeko amanye embeera gye bayitamu abeeko engeri gyanyumyamu bamuweeko
guidance bamukansolingemu mu ngeri y'enjawulo bamugambe bw'oba oyagala kuba musawo kitegeeza ogenda kusoma subjects bweziti ogenda kukola bwoti olina okukola obulungi n'okola bwoti omwana n'akugamba nti njagala kuba oba pilot oba ki n'omutuusa mu bantu bwe batyo nabalabako naye nti obuzibu bwe tulina naddala ng'abaana ababeera mu byalo asoma ayagala kuba musawo mu ddwaliro akoma agendayo bwali omulwadde ne bamuwa panado nadde waka tatuulangako nanyumya n'omusawo ayagala kubeera mukulembeze teri mukulembeze gwalaba ali awo nti mukulembeze w'amaanyi ab'oku bitundu tebatuwa maanyi bakyamaani b'oku bitundu bukyamaani w'oku kitundu aba amaze senior 4 talina kinene nnyo nti kyomulabyeko kyomwegomba ogenda okulaba nga ne bano betulonda tebatuwa budde kujja nti tubalabe tubasinkane babeereyo mu mawofiises tolina biseera bigendayo omwana akula yagamba njagala kuba mukulembeze njagala kuba pulezidenti njagala kuba MP naye nga n'omuntu gwayogerako tamulabangako tukoma kubalaba mu biseera by'okunoonya akalulu oluusi n'omwana tafunye na chance emulabako awulira buwulizi gundi yafuga akula agamba nange njagala kuba gundi so kati mu mbeera eyo n'osanga omwana ng'atutte ekintu oluusi ekitagenda muyamba n'asoma just nze nkuyita kusoma muwawa osoma busomi kansome kino kansome kino naye nga tamanyi mbeera gye bayitamu okubeera pulezidenti okubeera omukulembeze kitwala ddaala ki otandikirawa otandika otya talina babinza bimunnyonnyola n'asoma busomi n'atuuka eri najja neyeesimbawo bwesimbi nga tamanyi mitendera gyabyo muwala omwana wo w'obuwala oyagala atambulire mu layini ki nze nga nze kuba nti nze njagala nnyo ebyemizannyo njagala nnyo omwana wange naye atwale ebyemizannyo kuba kati nze ebyemizannyo mbyagala mbitegeerako ekitonotono kyemmanyiiko naye ate mu byemizannyo siina kyenkola kitegeeza nti at least Mukama Katonda bw'aba ampadde omwana n'abaako ekitone kyatwala nange mba ngamba nayagala nnyo ebyemizannyo omwana alina ekitone kyatutte oba kudduka oba kusamba mupiira oba kukola ki naye nga ayina wagudde mu byemizannyo bizinesi yo y'enkoko gy'okolamu etambula eti bizinesi tetambula bubi naye lwakuba nti oluusi omuntu ekituulamu ekizibu kiba kimu nti oluusi tuba tukola emirimu naye ng'oluusi tubaamu n'okusoomozebwa nti kapito gw'oba naye abeera mutono ate ng'ekyokubiri nti eyo bizinesi gy'oba olina gy'olyako gy'ogulako olugoye gy'osasulako ne landiroodi naye nga ne kapito era nga naye mutono still ogenda okwekanga era ng'onyigiriza okutte ne mu kapito ogenda okwekanga nti ze wasuubula luno sizoosuubudde oguddako nti kakati ate osuubudde entono ate luli wali osuubuddeko kale eziweerawerako nti olwokuba nti ekintu kyayingirawo oba oliawo landiroodi akukonkona ate ye tojja mugamba nti ate simanya biki tolina byomugamba kyokola okwatako obukwasi n'ogamba owaayi tebanfulumya ebintu byange tebabikanyuga wabweru nakyo kyabuswavu nnyo omusajja omukulu kulaba nga bakanyuga ebintu wabweru kati ogamba bugambi kantooleko nowekanga nga ng'ozikutteko kati owekanga nga bizinesi kyobalaba nti ebiseera ebisinga olaba abantu nga bizinesi tezikula teziva mu kifo naye byembeera eryo bwetyo nti omuntu okola naye nowekanga nga eyo bizinesi ye buli kimu olunaku olusooka mu bizinesi Roni asazeewo agamba kati kantunde enkoko ekirowoozo kino by the way kijjawo ekirowoozo kino mu bulamu bwange kinali kale kyandi mu
ng'oggyeko bino bye nali njagala bye nasomerera bye nali neetaaga bwe namala ne nnyingiramu ekirowoozo nange ekyokubeerawo ne bizinesi naye nga bizinesi gye ndowooza nga ya boutique nembeera kati kubana abanyamba naye nga era capital nga era ndaba nti boutique ejja kwetaaga capital mungiko ate newabaawo ampa amagezi naye singa otandikawo bizinesi y'enkoko kuba yo capital tajja kuba mungi ng'oyo gw'oyagala bw'onaaba nti Katonda akuyambye eno neekula osobola okutandika endala so kati nange bwe nayingirira ekirowoozo ne kinnyingira nange nendabira ddala ne ŋŋamba naye kituufu we mba nyingidde mu katale ne ntunda enkoko Katonda takulekerera ekintu ky'oba olowooza bwe kiba nti ndiba wakola boutique ndigikola kubanga nkimanyi bulungi nti Katonda alina ebintu byakola endowooza zaffe si ze za Katonda gwe kyolowooza ye Katonda sikyalowooza ng'olowooza kukola boutique Katonda alowooza otunda enkoko we wali mukisa gwo ng'olowooza okukola ogenda ovuga emmotoka Katonda agamba nedda ojja kubeera ku boda boda oluusi nga gy'ojja okuyitira ye Katonda alina ebintu byakola bwe bityo so kati nange bwe ntyo bwe natandika okutunda enkoko ekirooto kyange bwe kiba nti kirituukirira Katonda ye yamanye embeera engeri gy'ali mpisaamu olunaku olusooka ku mulimu omaze okuseetinga wogenda okutundira enkoko ebiseera bisinga tumanyi okujja ekiro nga bizinesi ng'egenda tandika nkeera ojja ekiro nosooka oseetinga buli kimu so that olunaku olutandika nga buli kimu kiri organized oleme kuba disorganized ku makya olunaku olusooka abantu bakola batya n'ekikula kyo otandikawo bizinesi kusoomozebwa kyo okwali awo mu olunaku olusooka kyasi gye nali nnina nti awantu wenkolera ate nkolera mu bantu abammanyi nti kubanga mu katale wentundira enkoko olwedde nagulangamu emmere ab'amatooke babeeraawo abakibona babeeraawo kwegamba ate nze nyumirwa nnyo okubeera friendly n'abantu nti omuntu kasita ndaba nga amwewadde naye nanneewa abeera mukwano gwange nnyo bw'abeera mukwano gwange mmanya kuba kati ngaawo waliwo abatunda emmere kitegeeza nti oli bw'ajja okugula emmere ajja okugula ettooke mugamba gula ettooke naye nva weeziri wano naye najja nakola kinakugulako nti bano abantu tuba tukwatagana nnyo nti oluusi nyinza ogamba kangendeko ewaka bwendeseewo ow'amatooke era tayinza butantundira kumugamba oli bw'ajja enkoko ya bbeeyi bweti muguze kati nze nkwatagana nnyo nnyo n'abantu era abantu bemba nabo era nabo bakimanyi nze kyemmanyi n'abantu abansemberedde banjulira nti nze wembeera nyumya nnyo n'abantu tukwatagana ate njagala nnyo omuntu okumpa amagezi kuba nze mmanyi siyinza kwemalirira nti nange nyinza okusobyamu oli asobola okuŋŋamba naye kino ekintu kyokoze ndaba si kirungi wandikoze bwoti ate nange nentereezaamu nange ndi muntu mpuliriza so kyenjagala nnyo okukwataganira n'abantu nti mbafunako amagezi nga tingeyo bizinesi nembafunako nti nfunirawo bakasitoma ate nabo ne bannyambako mu mbeera endala nti nyinza okgenda ewaka ngenda kulyako kyamisana kitegeeza mba ngenda kukola kimba ngenda kulekawo omuntu simanyi oba tunaasobola okuba nti tufuna amasimu ku mbeera eno ku biki ebigenda maaso ddala ku luddeyo naye mwami Ronnie bubaka ki mawulire ki g'osobola okuba oba obubaka bw'osobola okuwa abo banna abali mu mbeera efaanaganako bweti ddala abo abatuula ne balowooza nti embeera yagaana ngeri puroguramu gyeri TOLIWEKKA balage baako nekyobagamba basobole okuba nti oba oli awo bakyusa obulamu kakati abantu abatulaba mwenna nze kyenyinza obagamba kiri kimu nze ngatta bonna
abaliko obulemu n'abataliiko obulemu kubanga eno embeera nze nabye abantu bangi bakaaba gavumenti tuyambe naye nga teri gavumenti esobola kuyamba 100%. Naawe olina okuba nga olina kyokozeeko. Nze siyinza gamba nti oba gavumenti erina kyezze nenyambako nti oba mpadde kapito oba mpadde ki, naye nange olw'okuba nti neeraganya abantu seekwekera eyo. Era nkubiriza nnyo abantu abalina abaana nga baliko obulemu, waliwo ababakweka eyo mu mayumba munange ne babakweka eyo, kyayo omuntu abeeraawo, tomanya Katonda ayinza okuyisizaawo omukisa n'olaba omuntu ng'ajjanga akuyambako. Kati nange singa nti nali neekwekerera nnyo oba nti we namalira okusoma singa nagamba kanzireyo ewaffe mu kyalo neesigamba nti kantetenkanye mu buli mbeera mpitire eno, tomanya Katonda yandintuusa walintuusizza. Singa nagenda mu kyalo era singa siina wendi kubanga kitegeeza buli kimu nali ngenda kutunuulira maama, olugoye maama, maama, ekyokulya maama. Naye kati essaawa zino maama essaawa zino naye kyemmanyi naye anenyumirizaamu kubanga maama ye muntu gwe siddaawo nenkubira essimu nemugamba landiroodi agenda kungoba mu nju. Ye muntu gwe siddaawo neŋŋamba nti ndi mulwadde n'obwendwala. Nze ekyo nakyejjamu nti buli kimu kukubira maama ndi mulwadde simala sirina ssente n'obwemba sizirina. Ate chansi gye ndina nti neewa abantu n'obwemba sirina ssente essaawa eyo ngamba omuntu nti mpolaayo ssente bwe ziti, mpolaayo omutwalo bwenatetenkanya nja gukuwa. Kitegeeza nti abantu beetaaga okuba nti naddala abalina obukosefu ku mubiri balina okwekkiririzaamu, kyekisinga obukulu, kwekkiririzaamu butenyooma. Ekireeta abantu kwenyooma n'ogamba bannange nze ndiko obulemu siina kyensobola n'obivaako. Abamu baganya okusoma nti baliko obulemu tewali kye bagenda kukola, naye gwe soma gwe lowooza kyosobola naawe teri muntu. Omuntu Katonda nga yakuwa omutwe, ekisinga obukulu mutwe. Omutwe gwo kyekintu ekitwala buli kimu. Kyobola abantu omutwe oba olwadde ki oba olwadde kansa, parts endala zonna bazitemako naye teri agamba mbu katutemeko omutwe osigalewo. Parts endala bayinza ozijjako amaanyi gonna ag'omuntu gali mu mutwe. Era ekiyimirizaawo omuntu mutwe. Omuntu nobwaba talina mikono. Nze mu bulamu bwange bayiza bwe mbadde neerabidde wambuuzizaako omuntu gwe ndaba gwe neenyumirizaamu. Waliwo omusumba ali bweru nga tetunakugenda bawo. Tukubireko ku 07 09 99 tukubire ku 0709 990099 osobola okuba nti oyogerako ne mwami Roni Nwagaba obenga oyo obaako nekyomugamba oba oli awo n'obubaka bw'osobola okuba nti oyisaawo bw'ogamba omuntu yenna ali eyo Yosefu oba ayina obulemu ku mubiri obadde okyatunnyira ku nsonga za waliwo omusajja talina mikono talina magulu naye nga musumba namulabako simusinkanangako face to face naye nga mulaba nnyo ku butambi ku mitimbagano naye nga nze. Halo, ali ku simu. Halo. Kale, oyo tumusubiddwa obadde okyatunyonyola. Oyo omusumba oyo kwegamba yampa obuvumu neŋŋamba kintu bwe kityo bwe kibeera. Wayogerako naye oba walaba? Soogerangako naye naye nga gyendaba byakola nendaba nekyali talina magulu talina mikono. Nze nina Halo? 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 naye nze nina amagulu oli talina magulu talina mikono. Kati nange muli kyapa ovumu neŋŋamba kitegeeza waliyo abali obubi okunsinga. Ate ye ngali bulungi. Yes nyabo osuza otya Jebale? Jebale ssebo. Kale nyabo nawe jebale. Jebale ssebo. Kaakati omuntu oyo bwe namulaba nenfuna obugumu
ye ku mubiri gwe ndaba ate yali okusinga naye ate ali bulungi ate mu mbeera ez'obulamu. Mu mbeera ez'obulamu yali bulungi okunsingako. So oyo omuntu yampa nnyo amaanyi era nempulira nga nina okukkiriza era okukkiriza kwange kwayeyongera era nenzikiriza neŋŋamba nange nsobola. Nga tumaliriza bubaka ki bwowa oli yenna wandeetaze okuddamu okukoona kweri ensonga gy'obadde okoonako ey'okuba nti abantu bangi naddala abavubuka benyooma ng'oggyeko naabo kennyini kati gw'ovuddeyo weeraze ensi nga bw'ogambye nti olina kuvaayo ne weeraga ensi n'obalaga nti nsobola kukola kino ne basobola okuba nti bakikuwa naye ate waliwo abenyooma nga ate tebalina na buleemu ku mubiri bo abo bo kalowoozo kikoobawa. Ate bo abenyooma nga tebalina bulemu ku mubiri bo simanyi lwaki Katonda aba yakuwa omutwe kubanga kati tamala emirundi agiyita ngalabi naye ebyaddala omuntu nga Katonda yakuwa omutwe si kirungi kuddeyo ate n'ogamba sirina kyensobola. Tosobola lwaki? Teri kintu wano ku nsi omuntu kyatasobola ng'oggyeko nti ffe tetukyessaako nti omuntu tokyeteekako bw'otakyeteekako era tojja kisobola. Bw'ogamba nti ŋŋenda kusoma ate n'otuukayo nodda mu kuzannya n'ogamba banangeeza ebitabo biganye ate kati ekyo omutwe ogwo gwaki? Emirimu abantu banyooma nnyo emirimu. Halo ssebo oba nnyabo? Essebo gyebaleko ssebo amaanya go ne gy'osinzira. Halo tusiibule. Kaakati abantu tebalina kwenyooma kyembakubiriza oba oliko obulemu oba toliko obulemu gwe manya buli kimu kisoboka teri kitasobola. Gundi bw'aba asobola naawe osobola kubanga ugogamba bali obulungi bo batandika batya? Bonna batandikira wansi lwakuba nti obuzibu bwe tulina ffe tetufaayo tuteekamu ebintu by'okwenyooma n'ogamba kino banange sijja kisobola banange gundi akola kino ye mugagga. Tewali mugagga ku nsi obugagga bwo gwe mutwe gwo. Roni Nuwagaba bw'atyo bw'amaliriza ensonga bugagga bwo gwe mutwe gwo gwe kennyini osobola okuba nti ovaayo n'osobola okuba nti obaako nekyokola mu bulamu buno. Waliwo enjogera egamba nti obulamu si buteesobola era waliwo n'enjogera egamba nti omuntu yenna okutandika olina kutandikira ku 0 olwo n'ojja ku 1 n'ojja ku 2. Tewali kikulemesa kufuuka ky'oyagala naddala bwe kituuka ku nkulayo ey'omubiri enkulayo ey'obutonde. Tulaba Roni watuuse kati alina n'omwana alina ne bizinesi era asasula rent saako n'okuyambako baganda be n'abeeka abayamba. Kitegeeza nti ate gwe alina buli kimu olimbamu okuba nti oli mukaaba bukaabi nga tolina kyeweekuleddewo. Program TOLIWEKKA bwetyo bwebadde ebeerawo buli lwa Monday paka lunaku lwakutaano. Ze Hasibu Sekiwunga wabula nga Maria Diana naye ateekeddwa okuba nti ali wano wabula okuba nti mukosefukosefu ajja kuba ndowooza abeerawo olunaku olulala. Tulabagane Ssaabasajja Kabaka wangaali Katonda akunkumire bweraba.